Kitalo nnyo, kitalo ddala okuba nti mukyala Edith Katende ng'ono ye mukyala wa Wasswa Mufumbira omwogezi w'ekibiina kya NUP okutufaako. Kyannaku nti omukyala ono afudde nga bbaawe ali mu kkomera, nga bbaawe tafunye mukisa gwonna kujjanjaba ku mukyala we. Maybe osanga bbaawe abakubeerawo oba yandi mujjanjabyeko oba yandi mutambuzizzaako naye nga kitegerekese nti ono omukyala bambi abadde ne kansa okumala ebbanga era ekirwadde kino kibadde kimusumbwa. So kitalo nnyo, kitalo ddala eri bannankyukakyuka n'eri bannayuganda bonna bonna. Mukama ayongere ogumya famire ye n'abantu be byebyo nno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'abagenzi omugenzi omukama abenga amuwa ekiwummulo ekirungi. Mawulire si malungi era nga mawulire ga nnaku ddala, naye nga byonna bigenda mu maaso, abantu beeyongedde okuba nga batunuulira mu nsonga ezitambula wano eno mu ggwanga Uganda, naddala ensonga z'omusajja ono Christopher. Abantu gwe batandise okuba nga badawutinga nti ebintu byakola byonna abitegeera era ddala byonna biri calculated, era ne beebuuza lwaki abeebiitibwa. Ebintu bingi nnyo era mpola mpola tujja kuba nga tukola ki, tubikutuusaako mu maaso awo. Naye tudde ku nsonga ya Alex Wasswa Mufumbira. Essaawa ya kaakati yali mu kkomera era ono agambye nti bannange yamanye kati kyayitamu, n'asaba bonna bali mu kkomera bamuyambe, bamukwateko, bamukansolinge kubanga ali mu kaseera kazibu. Sijja agamba nti twasuze bulungi, ffenna tukeeredde mu mawulire ga nnaku, amawulire agatali malungi eri fraternity y'ekibiina kya National Unity Platform n'abagoberezi b'enkyukakyuka mu Uganda ne mu nsi yonna. Abatanaba kukimanya oba abakitegeddeko, muganda waffe era nga ye deputy spokesperson owa National Unity Platform, Alex Wasswa Mufumbira, era nga kati essaawa zino we twogerera ali Luzira, afiiriddwa mukyala we ow'empeta. Era nga mawulire ga nnaku eri bannankyukakyuka naffe bennyini, kubanga kyannaku nti omukyala waafiiridde muganda waffe Alex Wasswa Mufumbira, nti n'olunaku lwe baali bamukutte lwennyini oba n'olunaku lwe bamuvunaana nti yali ku drill eno gye bagamba omusango gwe babateekako. Musajja wattu teyaliiwo ne ku kitebe teyaliiko, yali ali ku Cancer Institute ng'ajjanjaba mukazi we. Mwena mukimanyi kye kitegeeza buli lw'olwaza omuntu n'oba ng'omulekere ng'omuvunga takyakulaba oba nga omuleseewo. Sometimes obulwadde bukugoya nnyo kubanga oba wamanyira nti omuntu oyo akulabirira, oluusi n'abaako bwakutegeera. Ebyembi tuli mu gavumenti eno nga yo humanity tegiina, baagala nnyo okutulaba nga buli kaseera tuba tukaaba. Kyokka ate ekisinga okwewunyisa nti bo Katonda bw'abaddiza the same cry, munnange bateekawo n'amateeka baga nti lwaki musekerera abantu, lwaki mukola bwe muti. Naye you can imagine obulumi mukyala wa Alex Wasswa bw'abaddemu nga talaba bbaawe eyali amulabirira. Alex Wasswa Mufumbira musajja nti ebiseera ebisinga mukyala we nawe yabeeranga obubi ennyo ng'asobola okujja ku kitebe awo n'ayogera n'aseka n'akola ki, naye ng'amanyi mukyala we embeera si nnungi. He is a man gwe mmanyi obulungi nti waliwo n'olumu lwe yajja ku kitebe awo nga mukyala we amulese ku buliri ng'ali bubi nnyo. Twabadde twogerako ne Honorable Francis Zaake lunaku olwajja we namusisinkanye mu Parliament we nafunye omukisa. Twadde era twogera ku mukyala wa Alex Wasswa Mufumbira nanga nti nja kudduka ku ddwaliro. Mukyala wa Alex Wasswa Mufumbira ali bubi. Twabadde awo ku Parliament, nabadde njagala ntwaleko naye ndooza yabadde alina waagendewa, naye nga twamwogeddeko kye tutaategedde nti tulinganga abamusiibula, naye nga twongera okugumya famire, naye mu byonna twagala okugumya Alex Wasswa Mufumbira kubanga nze ng'eyali abaddeko mu kkomera. Essaawa zino bw'owulira amawulire aga mukyalawo ate ekkomera likuluma nnyo
lisobola okukuluma obulamu buyinza okukutama era baganda bafe abali mu kkomera eyo muganda afe mukwateko mumunyweze mumugumye mumuzzeemu amaanyi ekirungi ne Katonda waggulu yakimanyi ffe banayo okuwagira enkyukakyuka tetulina musango gwe twazza ffe tetutanga ku bantu ffe tetubbanga ku ssente ya mwi wa musolo Alex Waiswa Mufumbira abadde asobola okugenda mu gavumenti n'abagamba ne bamuwa ssente ne bamuwaki naye ekimuwalanya n'okulaba nti bamusiba okutuuka awo talina muntu gwe yabba sajja watu yayogera mazima nga bw'ona ayogera nga bwe tuli wano bwe twogera ushegedde naye n'ensi Uganda teyagala bantu b'amazima eyagala nnyo abantu batambulire mu kizikiza eyagala nnyo abantu babeeraawo nga tebasobola kwogera ku kintu kibi bakireke ekibi bakiwaane nti kirungi so kyannaku nnyo kitalo ddala nze nsobola okukitegeera ng'oli mu kkomera nga togenda kufuna mukisa kuziika mukyalawo togenda kufuna mukisa yadde to say goodbye ng'oluusi lw'oliviirayo baliwo oluusi nga bamuziika dda so what do we need to do ngaffe abatali mu kkomera tulina kubeererawo Alex Waiswa Mufumbira ne family era bw'oba osobola lwakuba nti nze sinnafuna arrangement eddwaliro liri luddawa oba naye ngenda ku making sure kubanga kyekyokka kisobola okukola tujja gendayo tutuuse obubaka bwaffe tuyimirire wamu naye kubanga kyeyeetaaga essaawa zino family kyeyeetaaga essaawa zino that is what we need to be there for our friend for our colleague for our freedom fighter omulwanyi munnaffe so kye tulina okukola tugenda kubeerawo from the start where the body is going to be jogenda okugenda tujja kubeerawo paka lwe tunaawerekera mukyala wa Alex Waiswa Mufumbira kyetusobola okukola kyetusobola kubanga singa tubadde tugaba bulamu twandibadde tubugaba nimunaye tetugaba bulamu Katonda oyo ali waggulu yabugaba era yabujjawo naye mu byonna tusaba ekintu kimu Katonda oyo ali waggulu abantu bano abatukaabiza amaziga nabo basasule mu ddabo abantu bano nabo baziikeko ewaabwe baziikeko mu maka gaabwe abantu bano abatukaabya amaziga abantu bano abatuwaayiriza ffe tetulina buzibu agamba atya Patricia Sewo tetulina buzibu naye naffe tusabanga bwe tugakaaba bwe tuti nga bwe batuleetedde okukaaba kubanga olwaleero nja kuwa ekyokulabirako osanga mukyala wa Alex Waiswa Mufumbira yandibadde alina obulamu naye you can imagine okubanga baawo taliiwo akutegeera abadde akujjanjaba nga taliiwo you can imagine that pain ebiseera ebisinga kiringa ng'omulwadde w'akawuka ka mukenenya ekimutta ebiseera ebisinga is the people surrounding omuntu oyo bwebanga tebamuwa energy tebamugamba nti you'll make it you'll do this ate abagwadde babeerako n'abantu baabwe be bagumirako katoyinza kuŋŋamba nti mukyala wa Alex Waiswa Omugenzi saawa zino bwe yawulira nti omwami bwe bamukutte bamusibye nti obulamu bwadda kyekimu you're causing pain to us mu maka gaffe mu bulamu bwaffe naye mmwe bwe kituuka ku mmwe muteekawo n'amateeka ne muleeta n'engero ezigamba tebasekerera gundi tebakerera gundi naye ffe bwe tuba tufiirwa bwe temutusaasira because nga tuzze mu mazima Alex Waiswa Mufumbira omusango gwe baamusibako ogwa drill teyaliiwo nze nabadde mu kooti n'endaba omulamuzi ng'ayogera tebeefiirayo because bo baatuuka naye trust me buli kintu kyokola mu nsi muno jja kisasulira tuyinza okuba tuli tetuliiwo tuyinza okuba weetuli but teri maziga g'abantu naddala abantu ba bulijjo aboogera amazima ge mbatuusizaako ge mutajja kusasulira seasons come and go empires come and fall governments come and go zijja ne zigenda that one take it to the bank kibeere in the back of your mind that is why mu nsi muno tulwanenga nnyo okukola ebirungi kubanga byokka bye bitwogerwako a good name is better than silver and gold erinnya eddungi lisinga feeza ne zaabu olwaleero ffenna twandibadde tetunyolwa nnyo ku Alex Waiswa Mufumbira kubanga basinga Alex Waiswa Mufumbira si muganda waffe is not our biological brother oba tuva mu family yemu naye tulina ekintu ekitugatta nti ekitukwatako bannankyukakyuka fe abamu tetutera na kukaaba naye tuwulira ennaku ne tukaaba nze wano mu struggle mulimu abaana abaatufaako ne ntulika amaziga n'enkaaba nze nakaaba kugolooba nga simulabangako just tukoma kukwogera
Nakaba ku gundi ono omwana ono Rita. Nakaba kuona ono nabagesera. Abamu tuwekwekanga bwekwesi kubamu abatufangako nga titwaga kujja mu kamera nga tukaba. Tuyine ekitugatta, we became a family. Ate ekyo kye neebaliza omusajja Kyagulanyi Ssentamu. Nti kati olwaleero ngenda n'enziika nga nziika muntu wa family. Twava mu bya struggle ebyoga nti munnaye byancu ne tufuuka family. So olwaleero amawulire agatutuuseeko gannaku. Deputy spokesperson wa National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbira nga ali Luzira avunaanibwa omusango gw'okukola drill. Simanyi oba drill gwafuuka ddi omusango. Abantu abakola drill nga tebakutte mundu, tebakutte majambiya, tebakutte miggo. Mwandibadde mubeebaza na bwebaza to teach people patriotism. Kubanga ate eyo patriotism owaddala. Naye mwasalawo mubaguleko omusango, mugutambuliza obwe mutyo, mubalwisiza mu kkomera. Kakati bakubuuza musango kyo omuntu gwakoze, mufigitinga bufigitinzi. Twabadde mu kooti, omulamuzi n'agamba tewatakyagala mawulire, baagala omusango, simanyi gubeerenga guwulirizibwa mbu oba oyagala kukola mawulire, jangu n'akatabu ne peeni owandiike. Naye kukyogamba ogwo omusango gw'amaanyi nnyo ekiri awo nti n'amawulire mugatya. Yabaffe, musango ki gwe muvunaana abantu abo? Abantu abatayina singa mu video mwalabamu nti bakutte mundu, singa mu video mwalabamu nti bakutte ebijambiya, singa mu video mwalabamu nti bakutte emiggo, maybe. Naye omuntu okola parade nga asomesa abantu nga balina gwe bakkiririzaamu, what is wrong with that? Kiki musango ki? Naye ye Uganda yaffe, yensi yaffe. Unless Ugandans tugamba nti bannange kimala. Naye we are still seeing this. Naye mu byonna twongera okuyimirira ne comrade Alex Waiswa Mufumbira. Njagala okubeebaza mwenna abadde balabirira mukyala wa Alex Waiswa Mufumbira kubanga ye ng'omuntu abadde taliwo physically. Naye wabaddewo abantu abali mu diaspora, abali e Uganda, abadde bacheckinga ku mukyalo oyo mu ddwaliro. Kyamukisa mubi. Mukama tamusobozesa kulaba na kubbaawe kumujjanjabako mu kaseera kano. Olwokuba abasajja bakeera ku makya balina obuyinza ne bamukwata ne bamukuba mu kkomera, temisango bagivuga buvuzi nga baagala. They only do when they want. Obataagadde tebaagala kukola. So kye tusobola okukola ngaffe naddala abali ebweru kugenda kubeererawo family, kubeererawo Alex Waiswa Mufumbira mpaka lwe tunaagalamiza mukyala we mu nnyumba ye ey'olubeerera. It's what we can do. Kyekyokka kye tusobola okukola. To comfort him, abanaafuna obudde Luzira ebiseera ebisinga baggulawo bakimanyi badde basibyewo because of these holidays. Bw'ogendayo bw'ofuna akadde ogendayo. Kyemanyika n'akadde si kalungi nnyo okumuyita oba okumubuulira amawulire ago oba okumugumya, naye it is the only thing kye tusobola okukola. So abana abafunye omukisa abali ba Alex Waiswa Mufumbira babasibirawo Luzira apa. Ade babuuza bali awo Luzira apa. Baliwo ne ba Eddie Mutwe, baliwo ne bagundi bakufa, waliwo ne bamukiibi, waliwo bashafiki, baana bangi abali awo, bakirewo bonna bali awo. Naye nga kitalo nnyo eri bannankyukakyuka n'abakkiririza mu Uganda erimu effuga eddungi n'amazima. Kitalo nnyo. Arrangements tujja kuba tuzirinze, kuba tulinze naffe batubuulire how are the arrangements. Kuba singa mbadde ntegedde nti oba ali mu ddwaliro lino nandibadde already natuuseeyo dda. Singa ntegedde, naye we are waiting for the arrangements. Kyemanyi ekibiina kigenda tubuulira how they are going to arrange. Abaagala ogenda okuba ewaka, abaagala ogendako ku ddwaliro kubanga we don't know right now, tetumanyi kigenda maaso naddala ffe abamu because we have not got information on the burial arrangements. Naye tuzirindiridde, kyemanyi ekibiina kijja kuvaayo batubuulire enteekateeka bw'enaabeera, where the body will go from the hospital. Abamu lwakuba nti tunaakutegeera ddwaliro bandi bamujjanjabira, naye tulindiridde okulaba nga ekibiina kituwa enteekateeka ennungi how we are going to organize a farewell to a friend, a comrade, kubanga omukyala wa Waiswa afudde naye abadde munankyukakyuka. Abadde munankyukakyuka lukulwe nnyo n'ebyaddala. So we have lost a soldier, we have lost a friend, we have lost a relative, we have lost a family member. That is what we can tell you. Naye
munnange nga bagamba nti okufa nga bagamba nti kufa nange kenyini ayogera wano buli kyolunaku lumunga wali wakola video nga agikolera nze tukirize nti okufa ko Katonda yasinga okumanya kubanga nange kenyini nawe kenyini andaba tetugenda kulivinga aluberera naye kyannaku nnyo okufiira mu nnaku amushuwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbira tabadde musanyufu olwabbaawo kubanga baamusiba ne bamuwaayiriza kubanga mukyala abadde yeetaaga omwami we because it's the husband amanyi butya bw'abadde akwata mu mukyala we naye kyannaku nti mu Uganda muno munnange ababbi babaleka ne batayaaya abatta abantu babaleka ne batayaaya abatusudde eggwanga lino mu ntata they are moving freely naye abavaayo okwogera amazima nga babuusa abantu nga babalaga nti guys look here this is what is right munanga ate be babazize emisango kyannaku nti in this world in this country called Uganda if you say the truth you are the enemy of the state tebasobola kwata bawemuzi ne babateeka mu komera tebasobola kwata bavuma abantu ne bateeka mu makomera tebasobola kwata babbye sente z'omuyiwa omusolo ne babatisiba tebasobola kwata bantu bakoze ebikolobero ku Uganda eno ne babasiba wabula ate basiba abo ababajjukiza nti bannange mukyuseemu wano kino mukoze bubi yensi mwe tutambulira ye Uganda mwe tutambulira but I know one day olunaku lumu kubanga tumanyi tuli ku side y'abantu bye tuogera bya mazima tewali kye tuwaayiriza olwawe tubagamba nti Cancer Institute yeetaaga rehab nayo kenyini yeetaaga kujjanjaba tuba tetulimba your role is to wake up one morning ogendeko ku Cancer Institute olabe bwefaanana bwe tubaga nti mulago bannange eddwaliro fuute eddwaliro mwalisiiga langi naye munda services tezikola buli omu okukola balina oyina okusasula kwata obudde gendayo otunuleyo and find out if we are lying, if we are not lying. But tujja ntubagamba nti emirimu mugigaba musinziira kuwa Jehova mugende mu ministries mulabe then mu confirming But tubagamba nti mu Uganda mubbe ettaka ly'abantu then mutambule find out mubuuze ku bantu abantu bayinanga ikazi z'ettaka ennaku zino abantu tebayina tuba tetulimba bwe tubagamba nti banne muzimbe enguudo ezitegeerekeka mutambule ku nguudo zaffe mulabe enguudo bakuba mu bukubi gundi birakalaka nosanga abayiyemu simanyi enkokoto simanyi bayiyemu omusenyu awo mbukati oluguudo luwedde ennaku bbiri ng'oluguudo luzeemu okwatika lumezeemu ebinnya kati bwe tubagamba ebintu ebyo musango ki gwe tuba tukoze naye nga bagamba nti ensi teyagala mazima naddala Uganda eno teyagala mazima kubanga olwaleero ekiko Alex Waiswa Mufumbira oyinza muvunaana musango ki buli wonna bwe yayogeranga yakugamba nti bw'oba owulira nti nina omusango ntwala mu kkooti teri muntu yenna gwe yayogerako yamutwala mu kkooti kubanga yali ababuulira mazima ate facts aziyina naye olwaleero tagenda kusobola saa zino wetwogerera mukyala wa atugenzeeko naye tasobola kujja munnange n'ajja n'amuziika olw'okuba abali mu buyinza bakeera ku makya ne bamugacho ate bawamba muwambe ne bamuteekako omusango kati musajja wattu emikolo gyonna egy'okuwerekera mukyala we tagenda gibaako. You can imagine that pain. Mukirize bannange leero mbadde size kwogera bingi just mbadde nze kubategeeza enchuko gye tuguddemu eyo katulindirire program bw'enaaba etambula abakulembeze mu kibiina bagenda kutuwa arrangements wezinabeera personally nja kubeerayo nange bwe tunaaba tumaze okufuna arrangement oba ne bwe naaba tetugenze yabamu naye abanaabagenzeeyo bannange mubasaasire muyimirire nabo. Alex Waiswa Mufumbira wali yeetaaga okubudaabuda yeetaaga okubeereramu naddala mu kaseera kano. Mu bufu bwe bumu nina mukwano gwange naye kantwala omukisa guno kakwano kange ako ka Happen Media nako kaali katufuddeko naye olwaleero mazaalibwa gaako so Happen Media yonna gy'oli munnange Katonda yebale kuwa mukisa gwakubiri. Happy birthday to you. Bane nyongera okubeebaza mwenna bakomredi abatubeereddewo bambi. Thank you for taking care of us. Thank you for always being around us.
Thank you for always not getting tired of us kubasumbuwa. Kubanga mutubeereddewo ebyaddala, mutulabiridde, mutukubidde ku masimu ne mutugumya, mutujjanjabye. Mukkirize mbeebaze nze ng'omuntu. Thank you for standing with me. Thank you for standing with the people, the oppressed, abantu abali mu diaspora n'abali mu Uganda wano abatuyambye financially, emotionally, physically, buli kyonna kye mutukoledde. Thank you very much. Tubeebaza, we thank you so much. Liku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, bisigadde tukomawo nabyo tova.